abakulembeze ku kitebe ky'obuyisiraamu ekya Uganda Muslims Council bavaayo ne bategeeza nga be batamanyi wawe bagenda okujja ensimbi obuwumbi 18 ez'okuliyirira Justice Kyabahwa oluvannyuma lwa kkooti okulagira aliyiribwe nga kino kiddiridde abakulu mu Uganda Muslims Council okumuguza empewo ku ttaka ly'e Ssembabule kyokka nga baali baliguza dda omuntu omulala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mufti yakola yaswalinga affidavit nga yeegaana nti muganga tagulangako ttaka. Naye ate n'akola endagaano endala ng'akolera muganga nti yaguze ettaka ly'obusiraamu yamwegaaniriza. Ate Justice bwe yawa ekyapa ne transfer ate n'amuva n'agenda okukola endagaano ne muganga nga tamaze kubuuza Justice. Naye nga Justice alina investors yaleeta ebyuma agenda kukola ennyama mu ggwanga ng'apaga ennyama ezitwala e Bulaaya. Investor aleese ebyuma abitaddewo bamubbye investor bagala kumubba mubbi. Tukitegeddeko nga Uganda Muslims Council bwe yataddeyo edda okujulira mu musango guno era ng'omulamuzi yabalagidde okusooka okuteeka obuwumbi bw'ensimbi 5 ku akawunti ya Justice olwo basooke bateekeyo okujulira kwabwe. Walowiddeyo ekkooti eragira okusuza ekitebe kya Kereziya kati obujozijozi obwo mu ngeri y'okuyisayisaamu amaaso musiraamu kijja kukiikiriza. Kkooti yalagidde ebintu ebiri wansi wa Uganda Muslims Council biboyebwe singa abakulembeze bano balemererwa okusasula ebbanja lino eri obuwumbi 18 era nga mu bimu ku bitunuuliddwa ly'ettaka okutudde omuzikiti ogwa Kampala Mukadde. Tewali kyonna kigenda kubeerawo wano ekyekuusa mu kutwala ebintu by'obusiraamu tekirimu. Embeera eno yawaliriza abakulembeze abatula ku lukiiko olufuzi olwa Uganda Muslims Council okuvaayo ne balaga obutali bumativu eri obukulembeze bwa Mufti wa Uganda Sheikh Banne Mubajje. Bano nga bakulembeddwamu Ajabudu Kiyimba bategeezezza nga vulugu olw'okutunda ettaka ly'e Ssembabule bwe yawomwamu omutwe Mufti Mubajje yennyini nga batuuka n'okumusaba bannyonnyola ekituufu ku nsonga z'ettaka lino n'abagamba ensonga okuzimulekera. Twali mu executive ya Supreme Council. Omukulu omukulembeze n'atunnyonnyola Ramadhan Mubajje nti waliwo ettaka ly'obusiraamu square miles 2 eziri e Ssembabule ziriko abantu abalyekomeza abalitwalira obwereere naye munzikirize ne management tudafuna omuntu atuweema ekizimbe egalikooleka mu Kampala. Kyasobola kugenda n'ambeera y'abantu bakulu abatasobola kugamba nti abantu abakoze ebintu bino bennyini ate basobola okuvaayo bakola ki ne babirwanako olwakuba babikoze nga babimanyi. Kakati olunaku olw'enkya bakweyiwa ku muzikiti gwa Kampala Mukadde mu kusala jjuma okunnyonnyola ekituufu ku biwulirwa nti ettaka okutudde omuzikiti guno nalyo lyanditwalibwa. Twekolemu omulimu tulwanire ensonga z'obusiraamu. Tusse omukono ffenna ku Supreme Council olunaku olw'ejjuma tukampinge ku Supreme Council. Gavumenti ejje tubuuze ensonga kye bagambye obutava wano tuginnyonnyole benaabanga erina ensonga eneesimba ngera bagenda okumulirira oba amulirire mukama waffe amulirire ffe sina mutawaana kisinga okwetaaga property za busiraamu zive mu katale k'okutundibwa Mufti babanga bavunaane Mubajje ng'omuntu kubanga yabikolako n'omukono gwe kweguli ne signature kweziri n'ebifaananyi bye kwebye ne transfers kweziri. Tebetantala okujja mu ngeri emenya amateeka. Nange buli yenna anajja wano ayagala okujja mu ngeri emenya amateeka ajje ng'ategedde nti biri mu mikono gyabyo by'okwerinda bajja kikwataganya nga bwe bateeka okukola. Bino bijjidde mu kiseera nga ne Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi sabbiiti ewedde yavuddeyo n'ategeeza abayisiraamu ng'obukulembeze bwa Uganda Muslims Council bwe bwatunze ettaka yiika 3 okutudde omuzikiti gwa Natete Town Mosque mu ggombolola y'e Rubaga. Zubairi Luwalira, BBS Terefayina, Ageesigika. Kulikayo nnyo Zubairi.